mujje balejo naje mutusaako engalo JB magezi nga bulijjo okubatuusaako live ya leero. Live ya leero gugenda kuba muliro. Omwaka guno tugutandisa maanyi ga kunoonya magezi si ssente. Kyona kiyiga mu live ewedde bwe twagambira nti kyesinga okwetaaga weetaaga magezi ebya ssente bijja kwereeta byokka gwe kasita ofuna amagezi. Sharing live eno yita mikwano gyo abatana bakubeerako bonna bategeeze basobole okuba nga babeerako ku Obed Ben, ku Youth Platform Africa ne ku CBS online tusobole okubanga tunyumya ebintu bino. Olwaleero mbaleetedde omugenyi waffe nga si mulala nga ye General Manager owa Youth Platform Africa amanya nga ye Obed Ben, President wa bamufuna mpola Rukulinga Mamanzi n'amanya amalala gonna ajja kugogera agabamalireyo. Yes, tegeeza mikwano gyo ekisinga obukulu kati kyakwagaliza. Twagambye omwaka guno omuntu atayagaliza oyinza obutafunamu. Omuntu gyakoma okwagaliza gyakoma okubanga afunamu. Yagaliza muno ngo mu sharing la link, yagaliza muno ngo musindikira ka video kano asobole okubanga naye atwegatako ku live y'olunaku olwaleero akawungezi ka leero. Sebo mukulu Obed Ben. Alhamdulillah. Tusanyisa okulaba ku live ya leero. Mungu abalike mwena abamaze ebiseera byammwe nga mugoberera. Manyi sagala tufuke bagoberezi abali inactive. Omuganda omutuufu akabata takategedde. Abagoberezi abatayina bikolwa. Okay, goberera nga kossa n'ebikolwa towuliriza buwuliriza nga toyina kyokola ku byowulidde. Bakugamba nti abantu twetaaga magezi. Emirundi 10 kituufu kubanga sente tezifugibwa mu simu. Sente nazo bazifuga. Kati bamanyi bafuga abantu. Olaba Uganda nti nzibu kufuga. Ate sente zireke. Ezitategeera. Allah. Actually, kyangu nnyo sente okufuga. Ako kensinga ate okuwulira nti sente zifuga abantu. Ne kati mbadde sinawulira nti n'abantu bafuga sente. Omuntu gw'osanga ng'alina sente nga naye asigadde mukakkamu. Manya afuga sente. Sente zimalawo obukaka mu bantu. Temperature zirinyo kanya najugumye. Awo okusoma kuba kutandise. Omugezi ye yatandise dde okusoma nti sente zisobola okufuga naye ate kyeweetaaga okubanga ogoba obwavu kyeweetaaga omwaka guno ge magezi agasobola okufuga sente si weewaawo. Kakati olwaleero tugenda kwogera ku bintu ebyenjawulo. Omwaka guno 2024 twagala twesibe nnyo ku bintu bye tulina mu Uganda. Ebintu bye tulina bye biriwa ge mazzi ly'ettaka. Abasajja batambulanga okuva mu Ethiopia ne bajja okutuuka mu Isirayiri Sulemani gye yabeeranga mu Yuda nga bazze okubuuza ebibuuzo ebibato bobbye emitwe ng'ekibatambuza okujja mu bwakabaka bwa Sulemani si kusabayo sente. Era okuzino bw'ofuna omukisa n'ogendako wali ew'omukulu kikoofiira kasente kobeera olowooza kati bo ensobi gye bakola ensobi etuganya okukulaakulana. Kitegeeza whenever you get at least close to a rich man, what you don't want is his money. And I think what I want is his money. Never. Because the reason he is richer than you, he doesn't want your money. Ensonga lwaki omugagga okusinga oli omwavu ataliize lwakuba nti ye teyeetaaga sente z'omwavu. Era bw'ayagala sente ze bw'amala okuzikuwa ng'agaggawala okukusinga. Omugagga ono ekyamufuula omugagga nze bwe nkeerera ku makya n'ensemberera omugagga seetaaga wadde ekikumi kye kye neetaaga ge magezi butya bwafuna ekyo kyalina kye neetaaga. Ekyokulabirako omwana ayagala mugaati tegerekese nze kitaawe ndi mukozi wa beka nze ntake
Dasta Lulentaki mukwano gwange kulamusizaako yangamba abeerako ku live za Yiga kajja mutuukako kano ayisa n'okubanga sawa kwali mugaga ntake omukozi w'emigaati oyo Dasta Lulentaki owantaka bakery oyo musajja wa maanyi nnyo omwana ayagala mugaati ate gwe ntake nze ntake nze nkole biki olina kumuwa mugaati n'alya n'agenda bwe muwa omugaati olunaku lwendifa agenda kulyana eki abumba bakery gy'ajja ottunda ajja kulya bakery yennyini bwe tubanga omuzadde wandiyigiriza omwana wo okukola omugaati alyoka agulye kitegeeza nti n'omugagga ono mutwale nga muzadde wo bw'omusemberera tomuggyako mugaati kubanga tagenda gukuwa lubeerera akuwa lunaku luze ate kyekyangu okugaba omugaati kyangu buli omu agendayo ng'ayagala muki kati kya bulijjo nakugambako nti babeera basiga nga ffe tukungula baba basiga abalala ng'eno mukungula baba bakungula nga ffe tusiga. Actually, this is the principle of trading all over. It doesn't matter which field you are in. Ge mateeka agafuga obusuubuzi buli wamu bwe batundira abalala gwate woogulira bwe bagulira ate gwe wootundira kitegeerekese y'ensonga olwaki leero tufuuse ensonga kubanga twayingira pulojekiti etaliimu bantu olina 5,000 egy'embuzi ng'ojja oyogera buze ensinga zikyali ntono 5,000 teri wadde abatuuka teri wadde alinawa 50%. So it gives me what we call monopoly. Coca-Cola teyawamba lwakubanga yesinga okukola soda naye yasooka yaliwo yokka mu kaseera ako kati myaddawo bagamba akopayo kati saawa zino ogenda kukola kampuni ey'embuzi ogiteekewo bagenda gamba babbulukiseemu obviously kati aligikola yena aliba akopye YPA so kitegeeza mu buli ngeri singa okeera ku makya n'otandika okukola banno bye batakola. It gives you what we call privilege, leverage. Tuli mu kwogera ku ttaka n'amazzi. Yes. Ettaka n'amazzi mu Uganda tukimanyi nti bye tulina okukozesa kwe kulimako kasoli n'ebijanjaalo. Koziko ne muwogo n'ebitooke eby'obulyalya. Atereeze. Ettaka n'amazzi mu Uganda lyakutundibwa tufunemu ssente. That is how people think about land. Kulitunda bajje Kampala. Bw'aba alina agenda dizimbako ennyumba ey'okusulamu oba ey'abapangisa. Oyo no mugezi. Oyo mugezi. Muziba akulembedde Kigala. Kakati omulala agenda ditunda afunemu kapito. Afunemu kyayita kapito. Okitegedde? Songa ettaka n'amazzi ye yennyini ye product ey'ebyo bibiri. Yeye nyini mwe yava ly'ettaka n'amazzi. Kati mwavaamu ye naye tasobola kukolayo sayansi nti asobola okugyamu ebirala. Eyo kompyuta gy'olaba eya apu eva mu ttaka. Buli mashine buli product egiriko eva mu ttaka. Mumeramu ebyuma oba plastic. Amagiraasi gano mu ttaka. Wali mu Lake Naivasha mwe bajja amayinja mwe basalaga. Naivasha eruwa mpozi Kenya wano. Mwe bajja amayinja mwe bajja. Gyase neva mu mayinja. Mu nnyanja mu ttaka. Ate plastic. Plastic ava mu ttaka tebalina gye bamuweesa. N'ebyuma ku. Ebyuma biva mu ttaka. Kati because we have not given attention to the soil and water. We think from land we can only get direct money nga tutunze. And that is why we are so relying on everyone else but ourselves. That's why we are so relying on everyone else but ourselves. Twesigama ku bantu abalala bonna. Buli kyerupe. Otekako wano n'ogamba nti bucket made in Uganda. Ne baleta bucket made in China. Bonna ne bayayanira China. China yakola ki? They gave their attention to the water and soil. Kati omuntu wa wansi kwakakati ebintu byetwogeddeko bya mining byetaaga byuma byetaaga manpower n'ebirala bingi kapito muyitirivu nnyo okukozesa ettaka. Kati omuntu atalina ssente zigenda kugula kanaakuuma akasima afune amayinja agavaamu glasses
omuntu atalina ssente zigenda kusima ajeyo amayinja agakola ebyuma ye akozesa atya omuntu ali loko mu kyalo gy'osinzira okutulaba akola atya ku ttaka ly'alina bw'ali omuto wali osobola ogenda mu P7 bwe nali omuto nali nsobola genda mu bebi era mwe nagenda kati lwaki odduka na P7 nga tonatuukawo kyenjagala eyo tudde kakati ono omuto eyakatandika kati ansa yeeyo omuto gwatandika tandika ng'abato lwaki weepampalikako bedibeni abato batandikira wamu kusoma tandikira mu kusoma tegeregese bw'omala okusoma yiga bwe basoma yiga bwe bakola bw'omala okuyiga bwe bakola tandika n'ekyo kyolina watandika okusookera ddala natanabaako kyakola asooka anoonye kiri bali abagendanga ewa Sulemaani tebanoonyanga ge magezi bw'amala okugakuŋŋaanya amagezi awalyoka atandika ogakozesa bwe bategeka ebintu bino babitegeka tusobole okufuna chance ffe gye tutafuna ffe YPN etandika tetwafuna chance ku misomo nga gino twaweza embuzi 8 mu Uganda yonna twali tumanyi ffe tusinga nga mulina mbuzi 8 nga nze sizirabangako mu bulamu bwange nga nzirabye okuva mu ya YPN naye mukama najja atubikulya ne tulaba omwami gwe bayita Sembeegu yawe Sembabule yes Sembeegu yange alina embuzi enkulezi alina eza black alina eza red alina eza white alina ez'ebitanga ng'alina ebikanga 8 engamba subhanallah zitalina mayembe buli kimu nenejawa naddayo wakane nebaka emyezi nga sinaba bitegeera nze manyi tuuse ku ntikko omusajja ankubizaamu emirundi 7 kwe kunoonya amagezi nagenda ku faamu ye namalako emyezi egi ng'okolanga ninda ye simulabangako myezi egi ng'omulinda mu ngiri ki ninda ekintu ekyambuulire akikola atya kyokka kyekyo nali njagala namulinda nentuka okutandika okufuuka omulaalo alunda embuzi nga nofuuka mukozi ewa Sembeegu yanga takumanyi nakumanya paka olunaku lweyajja olunaku lwasooka nali simulabye actually yali andese n'okundeka olwokubiri kuba yamalayo ennaku ezi nga tomanyi nti yaliwo nga bw'omulaba bwoti tobitegeera nensijja nemubuuza musabi jange okikola otya naŋŋamba ogenda kusoma bw'oba oyagala kukituukiriza kino oba n'okunsingako kwebaza ssebo kubanga kakati wenyogerera kusingako mu mutima mulungi nzudde bwetwogerera kati kyeyaŋŋamba kyatuukirira nti kasita onoosoma yaŋŋamba ogenda osobola okuba nga bwali oba okusingawo n'olondawo kimu ku bibiri okusingawo kubanga nze mu bulamu bwange nga saagala kibayita yagala kukulembera era kyekyatugana ogenda mu nti batugamba omusajja omu alina akakadde ke nti neŋŋamba tandikirewa kakati muyikirize mu projekiti twogera pasture abantu tebana bagitegeera but it is a very very serious business waliwo no company bagiyita kafika feeds waliwo nena bagiyita kawudigis erinnya teritegerekera bulungi bali mu muddo kawudigis feed companies bakola byakulya byokka ebyebisolo yes biyinzika okitegedde byakulya byokka tebalina kirala kyebakola tebalina ddagala tebalina mmere ng'ate byebogerako byonna byebakozesa byakulima bulimi biva eri mu ttaka omusajja omu njagala kulaga obutamanya omusajja omu yali mwavula abayingira kakati n'atuuka wano e Uganda n'agamba ngenda kukola ntya njiyiza obubizinesi tebukola ki tebuganye kakati n'agamba kyengenda okukola ngenda tandika bizinesi y'okusuubula enkima okusuubula enkima kakati kitandikiddewo okunsesa okusuubula enkima mu byonna ye bwe yajja mu Africa mu Uganda mu kye yalabamu zaali nkima n'asuubula enkima enkima n'azigula abantu ne bazinoonya n'atandika ng'agula enkima $5 n'alinyisa buzakoma kubula ng'alinyisa ne zibula n'alinyisa eki kati yagenda okumaliriza ng'enkima etuuse mu $200
Mitwalo 20. Kati enkima abantu ne baziyiga ku kyalo bali esaidize emasaka ku kyalo ne mubende bangamba wali enkima nyingi ndoze byatuuka abantu ne batandika okubuka mu masaka nga bagenda eri atonde embalala okufuna Munamasaka n'ayiga enkima Munamasaka n'agula enkima kakati enkima n'agitusa ku mitwalo 4. Kakati n'akakaza ddala nti enkima ziweddeyo ng'awezezza emyezi 2 zizaala zonna ziruwe. Kakati n'agamba enkima ngenda gigula emitwalo 8 buli agireeta ne bazinoonya. kati kino ateesezza n'omukozi ye n'agenda ayina omukozi n'alekawo omukozi we omuyindi ye n'agenda ebuyindi ng'alese abagambye atya n'agamba omukozi omwo kati tuyiye wano wali bizinesi n'abagamba enkima kati agenda gigula 8 n'agenda awo kituuse. kakati omusajja ono gwe balekawo kyava ayita bannakyalo n'abagamba bannakyalo omusajja ono agenze kuleeta sente kakati nze mbadde nteesa tugambe nti enkima zatolose mwe muzigule ku mitwalo 6 omusajja bwajja abawe 8 ate bamumanyi azigulanga. Nze nja mugamba kimu enkima zatolose ne zidduka ate azeetaaga. kakati atandika kuwaako bantu aba 5 ne babulira abalala abantu ne batunda ekoloti ne batunda ebibanja nga bagula nkima ze baatunda. Enkima zennyini zetwogerako ze bagula bennyini be bazireeta ne bazitunda 2 bazitunda 3 bazitunda mitwalo 10. kati wetwogera bazigula ate nga baddemu bazitunde. ye pulaani yaabwe tugende mu maaso. kakati omuyindi bwe yategeera nti enkima ziweddewo nono omusajja n'amukubira essimu enkima ziweddeyo n'amugamba kateesanguyindi litako omuyindi mu kifo ky'okukomawo ate kati yayita buyisi mukozi nti nsangeera nga naye akasente akakuŋŋaanyiza kawera ze baagula emitwalo 2 azituze 6 mirundi 3. Bannayuganda abamu twetaaga kusitula mu mbeera bwetyo tutegeere kubanga ebintu ebitegeerekeka tetwagala kubikola. akategedde sharinga video, akategedde tappinga wakati mu screen, akategedde commentinga wansi kicho izemu. Omuyindi yagule enkima bwezagwayo mu kitundu na makinga sure tekyali nkima na flyinga naddayo India nalekawo omukozi. Omukozi n'ateesa n'abakozi n'atunda enkima nga balinda muyindi akomewo bazimuguze ku kabeeyi ka waggulu. Gye byaggwera ng'omukozi we yamala otunda enkima ze baatunda n'alinga ennyonyi n'agenda. Oyizeemu ki? Sharinga ebyamagezi ku YPA, ebyamagezi ku Ben, ebyamagezi ku CBS online tebiggwa malojja. Sharinga, tappinga wakati, commentinga, tusome tugende mu maaso. Bannayuganda gye tunakoma okugaana okukola ebiteekeddwa okukola gye tugenda okukoma okuferebwa ng'abatategeera. Nze kyenjizeemu nno kyekiriwa bano Bannayuganda ab'e Masaka bannaffe ab'e Masaka abatalimu abatulaba bali ab'omulembe guli baali baagala nnyo ebyamangu vaawo kubanga ze kyesinze okulaba naguno gwaka bakyabakola mu ngeri y'emu. Olw'ensonga bw'omubuulira ekikola tayagala kukikola kubanga alowooza tekikola. Just okulowooza obulowooza nti tekikola akakasizawo nti tekikola. Ekikola ekituufu tayagala kukikola kubanga alowooza tekikola. Just kasitafuna endowooza emugaa kirabika tekikola. Kyakivaako eba stamp okuva ewa president. Kati watomerera ow'enkima omuntu akuganda ku kyalo kwewammwe labayo njagala tukole kati simple logic. Ku kyalo kyewammwe wa woyina nga LC oba kale village oba kale restaurant efumbe amatooke ng'ebiwata bisulawo ne bivunda abalunzi ebiwata by'amatooke wawo obimanyi nga restaurant eyo ebiteeka ku motoka eno eya kesisi n'ebisuula wa egi kakati awo amagezi ng'era tegajja nti tolaba nti eyo opportunity eryawo ebiwata birimu emisumaali birimu obuveera ebiwata tugenze na wala n'emmere yonna ebeera esigaddewo byonna ebimeremere babikuŋŋaanya waliwo ababigula. This is an opportunity. Zino si nkima nti bw'otoguze muddo wa IPA teri agenda kugula.
bano bagula biwata kuba bye bamanyiri ebiriwo kakati gosobola otyo okujjanjaba obulwadde bw'otalimu. Tuli ku muddo twageze dda mu kulima omuddo kati. Omuntu alina ettaka ekimu ku byayinza okukola kulima muddo si kasooli na bijanjalo byokka. Anti kakati kasooli n'ebijanjalo tugulimye ebbanga. Tuli mu kalikya. Gwe lwaki topromotingibwako n'ova mu kirasi? Kakati omuntu kyeyeebuuza kati alabira ddala kiri kye wayogedde agamba omuddo ngulime teri maka agabeera agowa president nga tebalya kawunga. Naye lwaki up to now kyetujja mu kasooli kawunga amagezi gako? Lwaki up to now kyetujja mu nte kugitunda namata eri bibiri? Abantu baziruza emyaka n'emyaka netujjamu nnyama namata. Tetulongazangako kuteekako mutindo anti bwe batuyita mu forum tetujja. Kakati omuntu ayagala okuyiga ebintu ebyo kubanga abantu amazima gali nti balina ettaka. Abatulaba ku Youth Platform Africa Ben CBS online balina ettaka naye bakoze batya? Babega katono ku muddo enaku z'omwezi nga 26 nekitulabanga ekiri ewala kigenda kusembera 26. That is next week ku Friday weekend jakuba okutaano oba ku lwomukaaga mu badde tugiyite Friday bonna weekend ja ku Friday. Buuza munno nti Friday kitegeeza ki? Weekend ja ku Friday waliyo ki? Olwo kye bayita soil sampling okugezesa ettaka nebalekebera kukebera lina birungo ki? Kati mulimu ebirungo bye bano abannalo kubanga bagenda mbeera batusomese. Bano abannalo balina ebirungo bye bakebera bwe babisanga bategeera nti kakati nettaka lirimu n'ebyobugagga ebisukka ku just humus and soil. That is how mining began and that is how mining today still works. Bajja ne bapima ettaka mu yengeri yokka gye bategeera nti ekitundutundu ku Congo 40% of Congo's land wansi waliyo kye bayita black diamond. How did they know? Agriculture. Naye kakati bali abazuula ne batandika okuteekawo engeri kubanga bantu balaba ebidongodongo ebiri awo tebitegeera na giri wansi wa ttaka wabyo. Naye mbu obugagga obuli wansi wa Congo businga obuli waggulu wa businga businga obwa America emirundi 3. Lwaki Congo si yengagga mu nsi yonna? Anti kati bananyini baayo tebamanyi, tebasoma, tebamanyi, tebagala naye nabo bakimanyi kuba kati nga bwe tukyogera wano nga bwe tukinoonyereza ne tukiwulira kati nabo bakimanyi okikiriza era nawe tokikiriza era nandaba tokikiriza. So ekigenda okutuyamba okuzuula ebyobugagga bye tulina nga gold n'ebirala bikyaliyo mu Uganda gyebiri nebyo bye bazuula emubenje nabyo babizuula bwe bati twetaaga okusemberera ettaka tegerekese kyamaanyi okudduka ettaka tulidduka nga ate gye tusemba gye tudda byoli twagala bijja kukusika. Muganda wange ettaka likulinze n'olwekyo likozese nga terinaba kukozesa. So bwe tutandika nga tulundirako we get the value nga tulundira ku ttaka tutandise okusoma ku biki byosobola okukolera ku ttaka, biki byosobola okukolera ku ttaka nga ddyo nga ddyo totyobodde butonde bwazimba w'ekizimbe nga kino tyobodde obutonde kubanga tekigenda vaawo togenda kukolerawo kirala. Naye wali osobola okulimirako omuddo ate bweyagala n'okyuka n'olumirako ate bweyagala n'oteekako kasooli n'okyusa ebijanjaalo n'okola kino ate bweyagala ne mining n'omininga golodi ali wano ayinza kati abo wennyini wenjagala tugaziye. Yes. Omuntu ono bino ebintu abijjawa? Omuntu eyamanyira okweririra kasooli n'ebijanjaalo, omuntu eyamanyira okwerundira ebya bulijjo eby'omu kyalo ategeera butya wasobola okukola bizinesi okulima ne mu kulunda? Amagezi gavaawa agajjeewa? Amagezi gali ku buli street. Amagezi kati gatukali musimu gali mu bisenge byaffe, mu bisenge mwennyini kubanga essimu nsula nayo. Naye waliwo abatalina smartphones nga yandirowooza amagezi gali ku radio, amagezi gali ku muliraano. Gamba munno nti wano waliwo amagezi ajjaga noni bw'omala okufuna amagezi kakati obadde okimanyi nti omuti gw'olina mu compound ogwo gw'olondirayo ebikoola buli nnaku
buli lunaku mbadde wali kubukedde jjo kumakya nga omusajja ali mukwera bukola waliwo emityawo wabweru egyo emiti gyolina mu compound osobola okuba nga okikungulako emitwalo 3 n'ekitundu buli mwezi bw'ogenda wano ku CBS obula okulemerawo a fresh air waliwo emityawo emabega wonna mu kipakinga awo emizinga kakati fe tuwezezza 100 ekya emiti 10 egirimu emizinga kitegeeza emizinga 200 emizinga egy'enjuki si gya byasi mizinga gy'enjuki mu compound yo naye enjuki ziruma kakati bw'ateeka mu compound omuzinga kakati obwo bwe butamanya oli kyeyaba abaguza enkima ze bamuguza kati ago amagezi omuntu agasomya atya kubanga kyendabye nti wano amagezi go weegali naye omuntu tamanyibbwa wayinza kujja magezi gano omuntu ali mu kibuga Kampala atulaba olunaku lwa leero ayagala okudda mu kyalo akozesa ettaka lyalekayo amagezi gano agafuna atya akwagala okugakufunako direct akusangawa agenda kusanga mu the Mighty YP Agribusiness Forum nga 26 the Mighty YPA Agribusiness NRM government egenda kuba celebrating liberation atenga YPA tu celebrating liberation tukola liberation mu nsawo tugiyambeko osegedde wa government naye eyagalira nayo abantu abalina mu kantu kati tebereza ku mukadana mu musango obukaddo bobili bwe bawo omusolo out of the 47 million people only 2 obukadde bubiri bwe busasula omusolo obukadde obusigadde anamu obumeka bukola tulya buli lwaki tetulya buli tubanja enguudo bazikole ate tuli balungi nnyo mu kubanja ate tusinga okubanja ng'enguudo ne banazikola ekyo kantireke nabuza omusajja w'enguudo abantu bakomplaininga enguudo omusajja agagamba enguudo ne mugamba naye kozi ovuga motoka ki sirina motoka naye enguudo mbi nemubuuza kati enguudo embi zikwonoonera ki ovudde ku motoka ki oyisaako ki ngatto ebigere gwe kennyini ogenda kutambulirako oba batwale gwe gye bakutwala ne gyova kwegamba wandibadde enguudo zino ozaagala nga ddala waliwo ekyamaguzi kyogenda okutikkako kati omuntu alina ettaka asobola okuba nga akyusa obulamu okuyita mu bulimi ne mu bulunzi wakyaliyo essuubi omuntu agenda okujja ku nnaku z'omwezi 26 nga bw'oyogedde agenda kujja wa nina agenda kujja wali ku the plaza auditorium plaza soko tulagirire bulungi wakati waliwo atulaba nga yakutedda peeni n'akapapula ayagala awandiike wa wagenda okujja amagezi mu bulimi ne mu bulunzi genda kubeera wali ku the plaza auditorium kizimbe ekiri corporate bulungi abakungu nga mwe mugenda okutuula the plaza auditorium kiri opposite ne Ministry of Education kiri opposite ne Petro kiri opposite ne KCB Bank wano awali Post Bank awalini kwekyo ekizimbe kubanga ku kizimbe ekya the plaza bagita Tobani Center opposite Tobani Center yeri opposite kakati awo waliwo Post Bank Post Bank omulyango gwayo guliraanye kwolwo olunaku tugenda kutimba nga bw'oba ofubutuka eno naawe afubutuka eno otegera nti wano waliwo ebyenjawulo ye amagye gokka ganaabeera akikoze kagenderere okwetoololwa banka kubanga wali ndaba DFCU ku kizimbe ndabako Post opposite KCB ekyemmanga Stanbic mwagenderedde ki okubanga mwetoolola banka anti kati bwe ŋŋamba ekigambo corporate tegeeza walimu kikwatagana n'akasente so kakati sente ze munaleeta tunaziteekawa kitegeeza bagenda okujja mu bufunze bagenda kuvawo n'omwoyo gwa ssente nga bafuuse money magnets omanyi lwaki nfuna miliyoni 5 kale katugambe 10 ekinategeereka 10 omuntu n'afuna miliyoni 10 oli n'agwa eddalu nga nze sigudde eddalu ng'ono agudde eddalu lwakufuna miliyoni 10 naye nga waliwo ayina ebitaano b'ekikumi nga ye mukakkamu talina buzibu bwonna waliwo forum gye nalimu bagiyita Adventist Business Conference nagirimu ndowooza nga 2018 twali tuva kutikula ki twali tusuubula ebyuma HP Indigo printer ngani era mwaba YPA oba nina business nange kampani bali bagiyita Primatech
kati omusajja n'atuwa cash naye nga singa tugenda actually yali Sunday nga tusobola genda zibba kati ate nga parking tulina okuleka ekisumuluzo ky'emmotoka mukirekera se kakati tugamba asikali ono ayinza okukemebwa nagula emmotoka nagwa ku mutitimbe kakati tugamba buveera buno kasita bwa guli netugusitula onasula akala nange nesitula akala buveera bwa green buveera bwa green nenga muli omusingi netutula nabo mu forum netudda mu kunyumya emboozi twasituka netufuluma nga tubweranidde ng'abantu bafuluma netukomawo netulusangawo kabaladdaani asobola okunjirira twali aba naye nga weerabira otya obukadde ekikumi no my friend tempuli kyazakkakkana obeera ozirowoozaako katonda kye you can never achieve what you have never newendesa olukumi my friend let me tell you olukumi nandwerabidde in this life it is only what you have ever imagined that you can manage. Kiva mu kusooka kukirowoozaako nti kisoboka nekisoboka nekitakukanga nnyo kati nze navuga emmotoka nga ndi ku booda wavuga emmotoka oli ku booda nga njiraba eyo nengamba ako kaprimo nkavuga bagesikategedde president wamufuna mpola byebigambo byebyo abitegedde obitegedde atabitegedde buuza mu comment section nti ako sikategedde nti yavuga emmotoka naye ng'ali ku booda era bwe nagituula musaalinya ku bantu sivumangako omuntu kubanga watandika ogivuga ng'okyavuga booda nga njibala nti kati eya miliyoni 3 wano wendi ninawo ensambu bwenjigula sigwa okubamu akafaani ng'ogirimu eyo ngisobola kati oyo bwamanyira nemanya nti oyamanyira lwakuba tantegedde naye musinga mu birowoozo byange oledde olwo twenkana sente oyo kakati neninnya eddaala neŋŋamba ako kamotoka ako nako nkasobola waka guno neetaaga okuvuga ku mpenkoni nenjitandika kati mpezeza sente zigigula eyo ngimazi oli mu motoka ndikuboda naye ebirowoozo biraba hariya biraba mpenkoni biraba Range Rover okitegedde so bwengituulamu si buguma tobugumi tokyamuka sisobola kukyamuka olw'ensonga mbadde nkirowoozaako kakati gwe mu bwongo obwo toyimagininga akakoti osobola okufuna miliyoni 5 ogenda kuzifuna owunge togenda kulya kyakula ate ndowooza miliyoni 5 abaana baddayo ku ssomero bwe bweraliikirivu obuliwo. Who is the wisest? The wisest is he who can manage what he doesn't have. Omuntu asinga obugezi yaliwa. Asinga obugezi yoyo asobola okufuga ekyo kyatalina. Exactly. Tonakifuna emotoka tena bakujja mikono gyo. Naye osobola ogiraba n'okiraba ng'ogituddemu. Njagala weteeke mu bigere bya President Museveni. Mu kinaana yali alowooza ki mu mutwe alyoka ayingira ensiko. Kubeera president. Yali alaba nga Uganda yonna yiye. Nga buli bakuba amasasi ne bakuba ebikuzuka ne bakuba ebikompola ne bagala mukwata ngalamu bano bannemesa kyalo. Waliwo munaffe akiraba, waliwo oluyimba ennyimba ze tulina okuwuliriza. Background eraga nti yeetuuma His Excellency. Myaka giri akyalikidde bw'ati n'ekibiri kye nga yayita president of the ghetto. No, oyo si yasoose. Waliyo omuvubuka gwe bayita nga Pere. Abedi Pere o Cameroon. Yes. Yayita Pere. Ghana. Ewa Ghana. Yes, Ghana. Anterezeza. Yayita Abedi Pere. Ng'asinziira ku Abedi Pere senior owa Brazil. Akacyango okufa obufi. Oli nga sita ono n'agamba nze Abedi Pere. Nga buli lwalaba oli yeeraba. Cristiano Ronaldo si ye lyali erinnya lye. Yeeyita Ronaldo after Ronaldo mukadde. Binoonyereze history gyali. Bali manya g'omanya bigambo. Omuntu yeeyita erinnya ne lifuuka lya buzaaliro nga yali eyise. Si lye lyamutuumibwa maama we ne taata we. Kati bwe yeetuuma Abedi Pere teyafuuka Pere. Naye nti yafuna balando oba yasinga mu nsi naye yafuuka greatest football player in Ghana up to today. He is celebrated. Yamugyewo ku ntebe. Ono yeeyita His Excellency nga muyimbi. Entebe yagiringiza kituufu
kati kyekyo kyekubulira ne baba president w'ekibiina awo simanyi naye president gwemanyi mulala soko w'ekibiina voting obubi okay kakati kyembadde ngezako okutegeeza nti what you imagine you believe you can achieve bino bisoboka naye ng'olina okutandikirako somewhere tosobola kubeera kyotasobola kulowoozaako ati kati bw'omala okutegeera nti olina w'otandikira olina ky'oyagala olina w'otandikira kakati n'ofuna okuyaayaana omulimi n'omulunzi tuli naawe kansubire tetunaba kukuleka twogera ku ngeri ki gy'osobola okuba nga okozesa ettaka n'amazzi n'osobola okuba nga weegobako obwavu osobola okuba nga olimyeko ku bintu ebyenjawulo nga biganye ebijanjaalo kasooli naye omukulu atugambye nti osobola okulima n'omuddo omuddo guno gukulira bbanga ki omuddo gwa myezi 3 omuntu ogusinga okuwangaala nga unabagabestinga gwa myezi emyezi 46 gw'oyogeddeko gw'emyezi 3 nga gutuuse okukungulibwa n'ogwebiri ekitundu ng'olowooza ennima omuddo myezi 2 n'enkungula n'erya sente no this is plain soke tukyogereko bulungi omuntu akitegere nange kiringa okugamba nti omwana bw'azaalibwa ayokerawo kakati ekyo tekyetaaga kukubaganizaako birowoozo omwana bw'azaalibwa bwati ayonka omuddo gw'ogulima myezi 2 ku 3 okemaawa ng'osaawa ng'otunda ng'osaawa ng'oguleka mu lusuku olunaku lumu ng'ojja enkya ogujjamu ng'ogutwala oguteeka ewantu ewatakubwa musana waliwo ekisikirize nga gukalira awo gukala ne gusigala nga gwa green okitegedde tuli fembi bwe gumala okukala nga tugusiba ebinywa ekinywa tukipima kya kilo 10 15 17 kati ekinywa ekyo bwe tumala okipima bulungi nga kubira YPA ekimungolo kyammeka mutwalo kakati omuntu atulaba ayinayo eka ye ey'ettaka yandyetaaza ensigo yenkana ki era yandisuubidde kyenkana ki waliwo kiro 4 waliwo kiro 3 waliwo kiro 10 ntegeeza ebika by'omuddo kubanga ensigo gyokoma okuba nazo kakati zino yeetaaga kiro 6 ze bayita batya zino baguyita African Foxtail byonna ruminansi zonna zikirya ki kabubeera obumimu yes kakati guno omuddo osobola okuwanga gulivo era buno obusigo n'embalanga ezo ziri kilo mmeka owa ekemu ogambye aba yeetaaga kilo mmeka owa ekemu aba yeetaaga kilo ekitono ennyo 4 kilo 4 njagala tubale bulungi business watusomesa omanyi buli lwenkuinterview nange ensoma watugamba business nina okubala ssente zentaddemu amagoba n'ekisinga obukulu weebudde amagoba mwe gajjidde kakati omuntu akute kilo ze 4 aziguze sente mmeka kilo 4 buli kilo ya 7,12 kilo emu ya 7,12 kilo 4 tuba mu sente mmeka 28 28 tubale lwafula 3 gy'okute n'osigamu ekayo ey'ettaka asuubira kukungula mu myezi emeka guno gukubira myezi emeka gukulira emyezi 3 myezi 3 kitundu asuubira kyenkana ki asobola okujjamu berries ebyo ebinywa byetwogeddeko ebinywa 13 singa ettaka beero 13 nga beera emu oba ekinywa kimu kyewagambye eky'omutwalo tetuli mukadde 3 kakati katugambe nti omuddo gwafudde manyi omusana gwayase omuddo ne gukula mpola agyemu ebinywa 12 kale kagyemu ebinywa 10 kenkakadde omanyi mwagwikale kyatwamanyira okubala nti tubala byakufiirwa okitegedde katubale ebinywa 10 ako kakadde kalamba buli myezi emeka myezi 2 kitegeeza alina eka emu buli mwezi afuna emitwalo aga soka otutereezeemu bwensiga sidda mu kusiga ng'ogambye akafuna buli kubanga bw'amala okusiga n'asaawo ogusooka emirandira gisigalayo wansi ngagiddamu gisiga omuntu ayagala okubirabako omuntu ayagala okufuna ensigo nga ayagala kujja mu musomo ogw'ennaku z'omwezi 26 gwe tugambyeko anaasangayo ensigo zigenda kubeerayo mu bungi bwonna bw'ozeetaagamu tugenda kuba nga tuzirina live ate nga ziri ku discount njagala kutegeeza
ogenda kubeno boolya ku muchomo jangu muna akasente ko muchomo kichotegeeza omuchomo ogwembuzi ate ya YPA nakyo kyogenda kubeerayo tugenda jangu muna akasente tojanga lonsa ateneki bagamba tojanga mu maaso ga Mukama n'engalonsa tojanga mu maaso ga YPA engalonsa so bwogeza n'otyama wali omusomo bajja kukuyisako bati ku mumwa afune ki okweteekateeka byabwenera okuyingira kiki mitwale 5 ejja tiketi nkusuubira kati kubanga okugize tiketi yo onojja wali ku mulyango nga ziweddewo n'abahonalebo kati basatu abagenda okubeera abakagulira abantu baabwe tiketi okuva mu constituency tiketi olidya bahonalebo aba basatu kakati abalala bakyajja on board kubanga kati abasinga baawikejja so ogenda kudda eyo mbuuze nja kujja ku mulyango ne sente waliwo atuulidde wano kubira gundi YPA staff kubira gundi customer relations officer one afune tiketi yo kale waki muwenguzi agikuterekere waliwo atulaba ku Obedben ku Youth Platform Africa ku CBS online nga gwe kansala bagambye abantu baguliddwa tickets bahonarables abenja olwogulidde abantu tiketi bw'oba tonagulira abantu bo tiketi ddala obaagaliza ki kubanga bakugambye eno we wali amagezi gulira abantu tiketi mitwalo 5 bw'ogambye mitwalo 3 bamemba ba YPA basobole okubanga bajja basome omuntu asuubire ki mu musomo anti abamu baffere bahonarebo abamu muli baffere mutukuba bukubi naye abantu nze nkibagambanga kyokola basingiranga politi by the way nfunye abantu nga basatu abakugamba abagala okuntekamu sente ofuuke ki fuuke honorable oli president wabamufuna kyembabuuza kakati mwagala kunzisa madaala president atake wansi iseksereza alende mu bahonorable kakati babigatta tebanategeera gavumenti tebanagitegeera so kyengezaako okubagamba kyekiwa nga tuvudde mu palapase tuzuukuke otherwise bwe tutazuukuka abantu bagenda kutuzuukusa omusajja omu yatandika zu eddundiro ly'ebisolo webale n'ateekamu ebisolo empologoma n'ateekamu enkima n'ateekamu emisota n'agamba okuyingira mitwalo 15 okuyingira okulaba ku bisolo abantu ne babula n'asala naza ku mitwalo 10 ne babula abantu ne babula bizinesi eno ng'alina ne musente gigigeega mulimu n'empologoma n'ebisolo ebirala kyekigaanyi n'asala naza ku mitwalo 5 ne babula n'agamba mitwalo 2 era ne babula ne bajja musoolesole nga bizinesi tekatevaayo kati kyeyakola n'okimanyi kyekiriwa n'alanga n'agamba kati okuyingira kwabwereere awo bayiga bannayuganda zunejjula actually bino tebyali Uganda bino byali wano mu baneiba baffe Kenya zunejjula abantu kati ngolo y'ebizinesi eriwa kaakati kyeyakola n'ate empologoma n'agita n'asibawo ku geeti nkulaba gy'otutwala bayingidde zu ejjudde muzumu emuli empologoma n'ebisolo bayingidde bwereere omukungu n'agamba kante empologoma mukirabe bulungi ati natagenda amuyala mugyetegereze empologoma eno yali agitraininga ngemanyi kukanga naye nga terya kakati ye n'agita n'agamba okufuluma mitwalaga mitwalo 2 okufuluma naye nga 3 yasobola kugaya 15 n'ebiri ne gibalema kakati n'agamba buli afuluma ano mitwalaga ate asiika obulamu tassa mukono kakati bano basirinaamu ddala bagenda okutuuka ng'omusajja afuje sente zayagala n'agamba mufulumire bwereere abamu nga bategere n'okutegeera nti empologoma ebatitekolaki teruma na kuluma abamu ebatuuseeko n'ebakoona nako neeta